bwe alivinze bulungi obulamu bwe ne munnaku ezisembayo. Olwaleero tukuŋŋaanye wano tulina okusoomoozebwa obanga ddala naffe bwe tuli batuvudde mu nsi tunaafuna akakisa kano. Guno guba mukisa gwennyini okukuŋŋaanya abantu ab'engeri ezitali zimu ne bakuŋŋaana nga tewali akaayana na munne. Wano waliwo buli kibiina kya byabufuzi, waliwo endowooza eza buli ngeri. Obwedda ndaba baganda bange abasiraamu, sigida weeziri, sapule weeziri, abalokole weetuli, tewaliiwo akaayana na munne. Eno embeera ekkakkanya. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi omusajja ono atukuŋŋaanyiza era atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Olunaku lwe bakuleetera mu kibokisi nga tomanyidde ddala kigenda mu maaso. Musajja ndowooza tumujjukireko nti akoze kodro 7. Akoze kodro 7 nti yazaalibwa mu Gyensanvu, eyo si 7 esooka, n'afa ku ssaawa 7, eyo si 7 yakubiri, n'afanga 7, eyo si 7 yakusatu, n'agamba tumale ennaku 7. So ate nga ffe Bibiri kale tukimanyi nti 7 is a number of perfection. Katonda bw'amala okutonda ensi, olubereberye lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga, okusanyukira emirimu gye nti ensi eri perfect nga bw'agyagala. It was that 7th day n'awummula. So omuntu yenna ayagala okwogera ku Kato, njagala kiraba ekyo nti Kato has been blessed. That's why we are here, and he has ended a blessed man in this life. Kodro 7 tekoleka mukyagijjukira gye ŋŋambire neighborwo. Yazaalibwa ddi? Mu Gyensanvu. N'afa ku ssaawa mmeka? 7. N'afanga ennaku z'omwezi mmeka? 7. N'atuwa ennaku mmeka ze tumala nga tukungubaga? 7. For the interest of Right Honorable Deputy Speaker, era afudde ku mulembe gwa 7. So ye buli w'omwetooleza oleeta 7, a number of perfection. Njagala okwogerako eri maama n'abaana. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Joshua abasinga obungi temuze na Bayibuli naye kati Mukama yatugondezaamu ziri ku ssimu. Joshua essuula 1. Joshua essuula 1. Weewaawo ekyamateeka olwokubiri essuula ya 34 yesemba, tuleke tuyingire Joshua. Mu kyamateeka olwokubiri essuula ya 34 anaabaho omuwaaka Musa waafiira nga tatuusizza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Era Bayibuli yetulaga mu kyamateeka olwokubiri essuula 3 Deuteronomy. Abavubuka tulina bangi abatamanyi kyamateeka olwokubiri, buli omu abuuza mu what is ekyamateeka olwokubiri. So Deuteronomy chapter 34, baakaaba ennaku 30. Katonda n'abiyingiramu n'ategeeza Joshua nga bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua essuula 1. Bayibuli egamba bweti, ntandise n'olusooka. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, olaba ne Musa afa guma, kubanga tewali ngeri yonna eva wano kutuuka eri Katonda nga tovudde mu mubiri guno. Mubiri guno guteekwa okwabizibwa. Pawulo agiyita nsiisira. Ensiisira eno emala kwabika, omwoyo ne guvaamu, n'osobola okudda eri Mukama. Awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni, omuweereza wa Musa, ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde. Kale golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo,
abaana ba Isirayiri buli kifo ky'omulirinyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanoni okutuuka ku mugga omunene omugga Flat ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga nammwe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga gw'oli basikiriza abantu bano ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma omwoyo ennyo, n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukolanga amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku mukono ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Olunyiriri ntuuse ku lw'omunaana. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Olunyiriri olw'omunaana luwanvuko era lwetaaga okulwetegereza. Si nze nkulagidde lwe lw'omwenda. Ddamu amaanyi. Katonda akiddamu emirundi mingi ng'agamba ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli w'onoogendanga wonna. Nvudde ku lunyiriri olusooka mu kitabo kya Joshua okutuuka ku lunyiriri olw'omwenda. Twogera ne maama w'abaana asigadde, waliwo ekigambo ky'enneewala okukozesa, kubanga ewaffe mu Bayibuli bakitugaana mu Timoseewo nti omuntu aba tannaba kuweza myaka 6 tokimulangirirako okuggyako nga ye yeerangiridde. Era sandyagadde bakikugambe, nkisirikidde akimanyi tebakikugamba. Oli bw'akikugamba mugandi nedda, ndi maama w'abaana. Yes, Bayibuli egamba bw'omala okuweza emyaka 6 era nga tolina interest yonna yakufumbirwa, awo osobolera okugamba nti kale neerangidde, era osobola okugaana okyogera. Wano mu Uganda twalinawo omukyala yakyanka nnyo, yali anoonya omubeezi ku myaka 75 era ng'atambulamu awo. So ebigambo ebitali birungi nnyo tusobola okubiteeka ebbali kubanga ne Bayibuli ebitugaana. Naye Katonda agambye emirundi mingi nti ddamu amaanyi oguma omwoyo, ddamu amaanyi oguma omwoyo. Weewaawo akyogera ne maama w'abaana n'abaana, naye ate akyogera naffe ffenna. Bw'oba tozzeemu maanyi n'oguma omwoyo tosobola kuwangula mu nsi eno. Oddamu amaanyi n'oguma omwoyo osobola okugenda mu maaso. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne betta. Tulabye abantu nga baweddemu amaanyi ne batta bannaabwe nga babasalidde omusango ogutali gwabwe. Nalumwa nnyo omukuumi bwe yatta minisita, nga minisita si ye paymaster, si yateekwa okumusasula. N'abalala bangi ndowooza okuva ku olwo abantu bagenze buli kaseera tufunayo nti onasoono, ono yesse, onalese kannooti, onaakoze bw'ati. Naye ekiba kibulamu kintu kitono nnyo, kuddamu maanyi mu Mukama waffe na kuguma mwoyo. Eno ensi tewaliwo gwegondera, wabula egonda nga weesize Katonda. Tewaliwo muntu alina waaluma ensi ng'agamba wennuma wagonda. Buli gw'osanga agamba ensi ekaluba, ensi ekaluba.
naye Mukama waffe Yesu yakitugamba osobola okuwandiika notisi mu kitabo kya Yokaana essula ya 16 olunyiriri olwa 33. Yokaana 16:33. John chapter 16 verse 33 yagamba bw'ati nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku. Mu nsi mulina ki? Ennaku. Naye mugume kubanga nze mpangudde. Era naye owulira aleeta akagambo k'okuguma. Mugume kubanga nze mpangudde. Ebyafaayo biraga nga Sawulo yali musajja muzira nnyo. Naye mu Samwiri ekisooka essula ya 17 yali amaze ennaku 39 ng'alemeddwa okuwangula Goliyaasi, ng'ekimulemesezza alemeddwa okuguma n'okuddamu omwoyo. Omulenzi omuto Dawudi bwe yajja yamugamba nti mwenna abasajja abooluganda waleme okuba waggwamu omwoyo olw'Omufirisuuti oyo. Ayinza atya okubakanga oyo omusajja Omufirisuuti? Nze nja kugenda nja kumweŋŋanga, naye bwe mba naagenda era siru muddemu amaanyi mugume omwoyo. Sawulo n'amugamba ojja kwesomera Samwiri ekisooka essula ya 17. Sawulo n'amugamba nti oli bulenzi tonna ky'osobola kukola ku musajja oyo. Omusajja oyo muzira era mulwanyi okuva obuto. Naye gano ge mazima. Sawulo gwe mulundi gwe gwasooka okulaba ku Goliyaasi. Tamanyi oba yalwanako batalwanangako, naye okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Maama w'abaana owulira? Okutya kukuleetera okuwaana ekikunyiga. Weekanga okiwadde amaanyi. Kati tunaayitawa? Kati tunaddawa? Kati ani anaatuyamba? Kati ani anaakola atya? Zabbuli 121. Zabbuli 121. Dawudi agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? N'amala n'ayanukula nti okubeerwa kwange kuva eri Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Yenna gw'oba ofiiriddwa Katonda aba asigaddewo. Katonda yekka yatasooka yatakoma, ye Alpha and Omega. Naye ffenna tulina we tukoma, era kitumanyi tunaddamu okuŋŋaana bwe tuti nga tuli bangi, ng'ani agenze? Nze abuulira oba gwawulira? Waŋŋamba gye nnaagendanga gy'onoogendanga, nange ne neeyama nti gy'onaabeeranga gye nnaabeeranga. Sisobola kubeera wano Mukama nga toliiwo. Nkwegayiridde Mukama wange, abantu abali wano balina lipooti nnyingi. Balina lipooti ez'amalwaliro, balina lipooti ez'emizigo gye bapangisamu, balina emitima egyewuuba, pressure, diabetes, hepatitis, HIV, AIDS, cancer, na buli lipooti yonna eri suspected. Katonda nga bw'ali omulamu n'omukono gwe ogw'amaanyi. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri lwa 5 nti ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivuunika n'obusungu bwe. Nsaba Katonda olubadde olusozi mu maaso go aluggyewo nga nalwo terumanyiridde. Alina ekizibu nga n'abaana tonaba basasulira, tebanaba kuddayo. Oli wano okaaba amaziga ne geetabula, n'okaaba aga Kato ate n'okaaba n'agago gonna n'ogagatta wamu. Nsaba Katonda akusangula amaziga, asangula amaziga, akusangula amaziga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tugoba buli muzimu, tugoba buli ddogo, tugoba buli maanyi ga kizikiza, nga tussazaamu na buli lukwe lwonna. Abantu abali wano n'abatulaba ku media, ku Salt television, ku media zonna eziri wano, tussazaamu omwoyo gw'okufa. Okyalina plan, okyalina ebyokukola, Katonda akukwatireko otuukirize butuukiriza. Eyasigaza obuvunaanyizibwa, Mukama akukwatireko otuukirize obuvunaanyizibwa. Nangirira ekisa kya Katonda ku buli muntu yenna, gwe n'ab'ennyumba yo. Taata, tusaba omukisa mu nnyumba eno, guno guberenga gwe gusembyeyo mu myaka gino, okujja wano nga tuzze kubanga waliwo eyafudde. Tujjenga wano ng'abaana baguladuweetinze, bano ababadde bakyasoma. Tujjenga wano ng'abaana bazze kukyala, bazze kwanjula. Tujja wano Mukama nga mbaga. Mu linnya lya Yesu, famire eno tugibikka mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi, era gwe tubikka wano wonna. Abaana, maama w'abaana, abooluganda bonna, mukadde namulabye, maama omuto, maama w'omugenzi, Katonda amwongere amaanyi,
tulangirira ekisa ku buli muntu yenna waleme okubawa breaking down ng'ate Mukama oyogedde naffe emirundi n'emirundi nti tuddemu nti buli kigenda okukolebwa tukitadde mu mikono gyo. Olugendo olwonna ne balwo lwakigere ekimu tulutadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku National Theatre tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera mu paalamenti y'eggwanga lyaffe tubitadde mu mikono gyo. Ebigenda okubeera ku lugendo olugenda mu nnyumba okumugalamizibwa mu nnyumba y'esembayo mu nsi nga tugenda ku lugendo olwo olw'eggomba. Era nga tulangirira Mukama nga tukkiriza tewajja kubaawo kabenje, tewajja kubaawo kintu kyonna sitaani talina waayingirira mu nsonga eno. Mukama katuwerekere Kato mu mirembe yasaba tuselebratinge kigende okuggwa nga buli muntu agamba nti Katonda yabadde mwene ensonga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, amiina. Mbasaba abooluganda buli muntu